Vineji msinzi kubira ngate mukubira nyongero kubira ngate mbabuza ko Fahadi Pro UG gwe mukutu koli atamanjigina maso wano mbera unyo okubira ngate mbatusako amawulire agodo mu bitundu bigwange ebenjawulo gwe ajutese bude kubira ngate otuka ku video ntireke ekigawo likinga sharing ko abula kwa sawa box ojagenda obira ngate tuwendo oze kusinzira songa ngabo ogenda okubira ngate oziwulira kakati waliwo omwana w'obuwala avuddeyo n'abeera ngate aclaiminga mbo muyimbi Spice Diana ya muzaala era ng'omwana ono avudde nategeeza nti Spice Diana oluvannyuma okubeera ngate mbu babeera nabo bamutegeeza nti Spice Diana nga amaze okubeera ngate amuzaala mbu ayina gye yasobola okubeera ngate amuteeka mbu ye Spice Diana n'abeera ngate eyeeyongerayo si byange njagala kubeera ngate kuzanyira ensonga ezo oyongere okubeera ngate awulira biki ebigenda mu maaso side ze naye nga oba wetegereza bulungi nnyo omwana ono ayina engeri ate gyafaananamuko Spice Diana simanyi ng'enjogera y'Abaganda egamba nti okufaanagana si Luganda kisoboka okubeera ngate omwana ono tali related mu ngeri yonna ne Spice Diana ate oba ne side endala era kisoboka okubeera ngate waliwo embeera yonna wakati we ne Spice Diana so ngenda kubeera ngate kutera omwana oyo obuwala osobola okubeera ngate wawulirako ensonga ezo nga bwe ziri mu kubeera ngate zigenda mu maaso side ze ategeeza nagamba nti Spice Diana yeekube mu mutima abeere ngate amukwatirako abeere ngate munange amukima amutwale abeere naye abeere ngate amutaasa obulamu obubi bwali mu kubeera ngate awangaaliramu akadde kano bwe kujeeyo ngenda kubeera ngate kutirawo n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera ngate zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda Shekaza Musomoddwa kujjukiza waali nnyo gwena wena ng'olina ensonga zoyagala okubeera ngate osootinga mufune ne oba oli bweru ggwanga ne oba oli luddawa ku namba z'essimu ziyita wansi awo kupositika ojja kubeera ngate omufuna mwojja kubeera ngate muwuliziganya trust me ajja kubeera ngate akolako tojja kubeera ngate wejjusa katusimbule n'ensonga zino eza muwala wa Spice Diana eyeeyita kyekiro akadde kano tembaawo. Mami Spice Diana asaba kunsonyiwa okwononera abafaani bo kubanga wadatandise okugamba nti wandeka eno lwa mutima mubi naye nkizudde ensonga lwaki wandeka eno mbeere mukazi mugumu nga gwe wakula kale mami nsaba kunsonyiwa ngenda kubeera mukazi mugumu nga gwe wayagala mbeere bafaanizi bo bonna batasandise okukotogera ebigambo tiwalekawo omwana wo nsaba osonyiwe era kati mami tugenda kulwana entalo kenkuze tewayagala kibeere kikino kyendi kati ngenda kulwanira mpaka mami love you so much bangi mwagende tusiina mpisa singa abadde gwe mazima singa abadde gwe ng'omuntu gwomanyi nti yakuzaala ng'ali eri yeeyagala mami si yakudamu kweyisawo ekyo tunabiroza siina mpisa ate nga gwe bakumanyi nti olina empisa naye sookayo weensula mazima yasobola babadde busuubu saba kunsonyiwa mami naye mazima bwe weensula wali weensula wembeeraawo era nkusawo gyonkime bantu Gulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Oh yes! Kanso siibula. Oh yes! Bino si bya muntu gamba nti kakali yabimika. Aba NUP bano balileze. Babeeranga ku musajja tukuwagira amaze okuwangula akaluluke tebasobola kalwanira naye tebasobola kumulwanira. What kind of politics? Please. Kamba mulire wetaaga courage. People. Twetaaga bakulembeze. Abavumu balina courage. Dr. Semogere yawangula akalulu teyadduka mu ggwanga newankubadde nga babote bawita ojjoko baali basobola okumutta ze tuba tukozesa tuwumbeko ate tuleke n'abalala batambule kankwazika eddakiika kankamalirizi twagala abakulembeze mu kiseera kino nga Museveni asowotose nga basobola okustandinga ebintu bino ebyadduka gumite nze mpulira gumite bana bavubuka bakanso bekulira bawoza gumite ebyo ebyadduka no
wano Dr. Kizza Besigye yasigalawo teyadduka yasigalawo ye gumite muri akadde soko banje president wali muganya okubanja president wali amina muzinda lukungu bali tebaliko kati nate muri basanyufu Dr. Lulumera yiga tambulira ebyo jukira Radio Simba eza ku munno Mwami Muwanga Kivumbi bamuttira abantu 10 abantu bali balowooza nti Muwanga Kivumbi agenda kudduka mu ggwanga yagamba sigenda kudduka mu ggwanga sasse bantu kati ne Kyagulanyi akome wabere mu komera Kyagulanyi yakola ki njagala Kyagulanyi ajje government emukwata alabe nafa aba PFF kye tugenda okukola oh yes kanso sibula oh yes bino si bya muntu gamba nti kali aba NUP bano bali leze babeeranga ku musajja tukuwagira amaze okuwangula kaluluke tebasobola kalwanya ne tebasobola kumulwanira gye nakulira eyo Butambala ku nkuzi bwe baakupikanga okulwana ne gwotidde wasazanga layini nti kale woba weeyita musajja ng'era olowooza oli w'amaanyi layini eno gibuuke n'agibuuka bwe yabuukanga esooka olw'okuba wabeeranga omutidde n'osaza ey'okubiri nti woobuukira eno ekikutuukako weenenyanga wekka nayo n'agibuuka akabonero akaayolekanga obutiitiizi kubanga n'anaazina takumba tewali layini basajja bano gye balina kubuuka ndala okusinga ze baabuuse erina kutuleetera kunyiiga layini zonna ezireeta obusungu bwaffe tusituke bazibuuse okuggyako nga ggwe obusungu bwo obusondera ku nayikondo nga mazzi naye nga zo layini ezirina okuleeta obusungu zonna abasajja bazibuuse. Dr. Kizza Besigye yawambibwa buwambibwa tewasituka. Ssaalongo Erias Lukwago yawambiddwa buwambibwa tewasituse. Bannayuganda bangi bazzenga bawambibwa nga tosituka. Oli wano kaakati weewageera weekuba n'agakonde mu kafuba nze Kyagulanyi ajje bamukwateko balabe bwe tutaasituke. Kyagulanyi omuwadde asuwalensi ki nti bw'anajja ne bamukwata ogenda kusituka nga n'ababo ab'omu nnyumba bakulemye okusitukirako? Ani oyo ayagala okuziikirako ng'ate naye yafiiriddwa? N'emirambo ebiri gigannalami mu ddiiro ogwa maama ne taata. Ani gwe bayinza okukubikira ne bw'abeera mukulu wa ssaza kabeere Ssaabasajja Kabaka n'osituka ogenda oziike naye ng'omulambo gwa nnyoko ne kitaawo guli mu nnyumba gugannanamye? So nno munnange nze nandirowoozezza bw'oba oyagala okuwa Kyagulanyi assuwalensi akomewo nti onoosituka sooka ositukire ku bano. Dr. Lulume Bayiga oli musawo omutendeke wadde nga toyina yadde kilinika. Naye sirowooza nti gwe osobola okwesigisa omulwadde wa kansa omuntu atasobola kujjanjaba wansalika. Sikiwa nti gwe osobola okwesigisa omulwadde wa kansa oba osobola okwesigisa omusawo omulwadde wa kansa oyo atasobola kujjanjaba wansalika. Ku Dokita Besigye kw'olina okusinziira okutulaga nti n'oli ne bw'anadda ojja kusituka. Bw'oba otidde okusitukira ku Dokita Kizza Besigye n'oti okusitukira ku Ssaalongo Erias Lukwago, Kyagulanyi lwe banaamukwata ng'akomyewo nga bw'omugamba ate awo ojja kwekweka bwekwesi wansi wa kitanda. Pamiti evuga emmotoka bagigaba kuva wansi ne bajja nga bakoonamu kiraasi mpola mpola paka lw'otuuka ku evuga ttuleera. Kakati sirabanga yalemeddwa kufuna pamiti evuga emmotoka entono ate ne bamuwa pamiti evuga emmotoka ennene kubanga teri muvuzi wa ttuleera atasobola kuvuga kapolimo. Nga bwetali yeetikka liitaazi 2 ekidomola
tasobola kwetikka ka liters 3 olemeddwa okujja ka liters 3 okateeke ku mutwe ndi ogenda kusobola okwetikka ekidomola bw'oba olaba gwe kisoboka okujjako nga Kyagulanyi olina bbomu gwe gy'omutegekedde gy'oyagala alinnyeko then ozannye ebyobufuzi byo naye watabeerawo ekyo Kyagulanyi tomuwadde assurance nti eno eriyo omuntu Kyagulanyi tomuwadde assurance nti we bamukwata ebweru abeera aleseeyo omuntu okujjako nga yalina ebisumuluzo by'amagulu go nga bw'akomawo agenda kukomawo n'ebisumuluzo ebigasumulula okusituka ne bw'aba si alina ebisumuluzo by'amagulu go situkira ku bano tulageeko Dr. Lulume Bayiga bw'aba Kyagulanyi si alina ebisumuluzo by'amagulu go okusituka situkira ku bano muve mweze emboozi eza Dr. Kizza Besigye ye yabeeranga wano aliwa okubeerawo kwawo kwavaamu kalungi ki mulekeraawo okusaba abafu emikisa kubanga nakibagamba nti omusibe obeeranga mufu omufu edduwa yeetaaga zizo so si ggwe kugenda ku malaalo ge ate kusaba ye aba yakoma so essaawa eno okugulumiza Dr. Kizza Besigye ng'ali mu kkomera waali mugulumiza ng'olina ky'okozeewo kumusumulula kubanga ye mu kaseera kano tasobola kweyamba era bw'omuwaanira gy'ali muba muŋŋambire ng'ali ati nga n'okugenda k'emmanju alina kusooka kusaba lukusa okoota kasana alina kusooka kusaba lukusa n'okuwandiika ebbaluwa alina kusooka kusaba lukusa oba omukubye evvooje obeera omuduulidde era ye akulabanga ggwe aduula kyekimu n'omuntu agenda n'ofukamira ku malaalo g'omufu maama munnange mbonaabona maama munnange gyewandika maama munnange bano banzibira ettaka maama munnange nyamba mu kino n'omufu gyali akuseka n'agwa n'eri bw'ati naye abalya mmere baduuze nze yeetaaga edduwaaza ate kati azze kunduulira alowooza singa nalina amaanyi ku nsi okutereeza eby'oku nsi saayina maanyi oba saalikyusizza kalenda y'okufa kwange akamotoka akankubanga nsala oluguudo singa nalina amaanyi agalengerera ewala n'ageevumula oba ageetangira ebijja saali kalabi ne sisala luguudo so mulekeraawo okuvuma Dr. Kizza Besigye mu buyinike bwalimu mulekeraawo okulangira Dr. Kizza Besigye mu buyinike bwalimu Besigye yakoma mmwe muyina okumulimira oluguudo olumwongerayo oba mmwe muyina okubomola y'okubotola awo we yakomera ekisenge bwe kyamukwatira oba mmwe muyina okutindira olutindo n'asala mulekeraawo mmukozesa mu mbeera y'okwagala okukkakkanyanga bannammwe Besigye ye yasigala waaliwa kati aliwe yasigalawo munsongereko yakola ki mu kusigalawo kwe kale ayinza okuba yagezaako okubaako kyakola okusigalawo kwe kwakyusa ki kambabuulire abazungu abo bategeeza kinene mu ntabaalo kubanga n'okusituka kwonoonya kwetaagako baakaapo timba nga yasomerera gwa kumira tolina muwendo gw'oyinza gipimira tiweenaamirako banejja kubeekooyi oba ejja kubekkuse ye ogwayo kumira ate gyekoma okumira gyekoma okugejja gyekoma okufuna appetite ey'okweyongera okumira so Museveni ne bwe tunaasituka toyinza kugamba nti ate anattako bameka alaba n'oyo Nambooze nti emmundu erimu amasasi bwe gati ziri mmeka era buli emu ettabameka so tuba twetaagako backup si kibi
okusituka n'okubabuulira emmundu nti erimu amasasi bwegati naye tuba twetaagako backup tuwekinaasukka kale bano abasooka bajja kubeera saddaaka wabeewo abasituka bagaye naye bannange nedda ekiri e Uganda kimala buno obulamu bwe bazannyiramu si bwa bisolo kuba n'ebisolo birina eddembe lyabyo bw'abantu so muleke okulowooza nti omuntu okuddukira mu bazungu aba agenze kuwummulako oba abadduse lwa butiitiizi tosobola kwebaka waka ng'abaana tebalina kyakulya oyo taata omutuufu waakiri tambula waakiri onaalonda ssente naye nga toli waka kubanga bw'obeera ewaka ng'ate tewali kiriwo ngoba tolina nakyozzaako abaana oba bamazeemu amaanyi kubanga essuubi liba limuggwe kakati Besigye okusigalanga ewaka nga tewalingawo kiddako yamalamu abaana amaanyi kyova olaba ne bamusibanga abaana bamwenyiwa dda nti wakolawo ki waakiri waaligezezzaako okgenda otusakira waakiri waaligezezzaako ogenda okuloopa mu bazungu enjala waakiri waaligezezzaako ogenda okugamba abantu bali ekiri e Uganda yes bakiraba era bakimanyi naye ne ssente zikulaba era zikumanyi naye zaagala ogenda ozinoonye zaagala ogenda ozeewe so mulekeraawo okukakkanyanga struggle okulowooza nti tugenda gitambuliza mu layini emu mwe mwagitambuliza ate nga twalemererwa sijja kugamba mwalemererwa kubanga we muba mwalemererwa twalemererwa ffenna si mwe mwekka abaakola ki abaalemererwa twalemererwa ffenna so bwe tubanga twalemererwa okugguka nga tukozesa oluguudo lwe mwayitamu tugezeeko ku luguudo olulala abantu abasinga ekibasiba mu bwavu butakyusa mirimu omulimu bw'ogukolera emyaka 10 nga gukyasiibya abeewuwa enjala obeera wakyamu kuba gwo tegujja kwogera nti saakusiima gwalina okwezuula ogambe bwe mba mbadde nsuubula mmale kangezeeko ku mukene oba osanga ye ate anandeetera ki ensimbi naye bw'osigala ku mmale emyaka 10 nga tewali kikyuse ojja kulinda ebyamagero ate nga toli ssaala ensonga lwaki ssaala tumusomako mu byafaayo yakola ekitakoleka oba yafuna ekyamagero ekitabangawo so muleke kulowooza nti tugenda vugira ku luguudo mwe mwavugiranga emyaka 25 emabega nene tubulwamu akalungi akavaamu senga Besigye abadde Ntebe leero ng'era gwe tulwanyisa kuba abakulembeze ba Afirika ebiseera ebisinga oli bw'amala okutuula yeefaanaanyirizaako oluusi gw'abajjeeko n'okusinga kati senga Besigye gwe tubadde tulwanyisa nga yali Entebbe twalikozesezza nnyo strategy oba osanga naye bw'eba naye teyamuleetera byali ayagala tetuyinza gikozesa naawe gumba agaba eri oluzaalo oba nnamwandu agaba eri obuwangaazi baloowo yafaaki ne mubeeraawo musajja wattu Dr. Besigye abamufaako abamulwanirira ne mwagala omubakotulako ate muli balabe ba Besigye kubanga mu kiseera kino bw'oba oyagala kusituka kw'abantu okusobola okuyimbula Dr. Kizza Besigye ate omukulembeze w'abantu oli mu kumuvumanya n'abaduumira oba bba abantu banajjawa molaalo nga gwe yeeyita omwana wa Besigye oli mu kuvuma bantu ate abaali situse oba oli kuvuma taata w'abantu ate abaali situse anajjawa molaalo mwe battima eri Besigye bwe muba mukkiriza nti obumu ge maanyi mwe eryo eddagala lye mukozesa lye bayita muyunga oba lye bayita mwawula Dr. Lulumi bwe bubanga obumu ge maanyi eryo eddagala lye mukozesa lye bayita muyunga oba lye bayita mwawula buli lunaku ne mubeera mu mboozi za Besigye yakola bw'ati Besigye ati kati yafa nange gwe mbambalirako obuwangaazi yafa
eyafa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.